Professor wabanga asomesa otekanga yokutu. Kuba byasomesa biyitawo buyisi swinga kizungirizi. Mbalaba ku social media mukutanya ensonga ya Kenzo ne Bobi Wine kali professor kajumulungule mu ngeri y'olumanyi. Bw'ogaana okuyiga bava ku bya Bajjo, genda ku by'omusawo omuganda, genda ku by'abawumba tuutu, genda ku by'abasirusiru, kubanga indeed I'm a professor. Era I'm pursuing my degree. After my degree I will go to masters. After masters I will go to a PhD because I'm a real professor. Eddie Kenzo Musuza, my friend, my good friend. Gwe omu ku bavubuka abandi badde beetikka ensi yonna ne Africa yonna. Era gwe omu ku bavubuka abasinga omukisa. Naye simanyi kikyatuukawo. I don't know what went wrong. Either government yalaba nga ina kutta talent yo because the main work omulimu gwa government yeni ali mukutta talents. Omulimu gwa government yeni ali mukutta manya ga abantu. Omulimu gwa government yeni ali mukutta bavubuka nga gwe Kenzo future. Kubanga amazima twabadde kulumbe. Njagala ba artist mwe namukkirize nti Bobi Wine takyali muyimbi however much akyalumira omutima gwa industry. Era mulekerawo okulaba nti mwenkana Bobi Wine ate yalengera wala. Njagala mbawe muka simple example mu abazadde abalaba video eno oba gwe omuntu agenda okulaba video eno bwe bakuterawo Bobi Wine ne bakuterawo Kenzo ne bakuterawo Mayinja ne bakuterawo Kusaasira ne bakuterawo Bebe Kulu omwana wo yagala abengani. Kale gwe Kenzo ozadde abaana obagamba begombani. Njagala ono logic bana Uganda mulwawo okutegeera kwa muli bawumba tuutu naye mbadde mbagamba gwalaba video eno ina otudda wakane family yo batadde wali Bobi Wine bataddewo Kenzo Bebe Kulu Kusaasira Ronald Mayinja omwana wo omukola njagala okulobenga Kusaasira njagala okulobenga Ronald Mayinja. Is it that reasonable? Kati ekifuula Bobi Wine ow'enjawulo nti alengera wala yabadde kulumbe n'ayogera ng'omuntu alina amaaso agalaba ewala n'ayogera ng'omuntu omukulu ate yayogeza mutima gulumirwa industry. Simanyi Kenzo wajja busungu kuba Bobi Wine tannabayitako babbeega. Yagambye no government egenda bafuula babbeega ate nga mukimanyi bulungi nti no government ya Museveni eyagala tusabirize. Kenzo international artist nakugamba dda nti okumalamu value kyangu nnyo okwata brand international brand nga Eddie Kenzo neyeebaka ku Sereni Suits emyezi 2 emyezi 3 oba ogwamu value okulinyisa basi n'ogenda Kalamoja ne mugenda ekirindi ng'abayimbi naku zino mutambulira mu kindi mwinga babawunsa baba kumalamu value. Bino mbyogeza mutima Kenzo ina how much I love you. Nze siri ku bya social media wabula njogera wano ng'omusomesa njogera wano kuba Kenzo bw'obeera obulungi tolina mutima mubi nange mba bulungi. Kenzo wali ompadde ku ssente zo. Kenzo wali ompadde yo ku show naawe nkubuulirira nga naawe okimanyi bwe tubeera mu kyamya nkubuulira amazima gano. Nze bino sibyogeza kabampaane sibyogeza mu following yanta manjiina sibyogeza views zanta manziina naye kino nkyogera wizo omuntu alina spirit. Kenzo kimanyi sina mutima mubi inside my heart. Kati bwe mbanga nsomesa mu ngeri y'obumanyi abayimbi mulekerawo okulowooza nti Bobi Wine level yammwe. Bobi Wine mumutwale nga international icon, mumutwale nga omuntu atambudde ensi yonna byabirabe, mumutwale nga omuntu ameetings abantu mu nsi yonna. Kakati bwe yabadde akola speech eyo yabalezi n'abagamba Mayinja akaaba nadduka ne mu ggwanga. Kati Bobi Wine tayagala balabanga Ronald Mayinja tayagala mulaja nenga Catherine Kusaasira. Eddie Kenzo munange kankubuulire tobangako muganzi wa Museveni nga Kusaasira oba Bebe Kulu tobangako muganzi wa Museveni nga Busanze. Lwaki abaddugavu tetuyigira mu nsobi zaabwe? Bano abasajja okola federation tebagikola mutima mulungi tebagala kulaakulanya industry. Singa babadde baagala okukola federation munnange tukabidde corporate okuva nga tetunnazaalibwa paka katuli ku corporate kiringa baba Uganda Federal. Corporate basobola kugiba wambo muloko bamukoze federation. Corporate basobola kugiba wambo muloko bamwegasse. Government njagala Kenzo otegere ekintu kimu nti NRM mu government terumirirwanga ko muyimbi yekola kintu lwa politics. Tekola binombo erumirwa mu abayimbi mwegatte muje tubayambe. Wabuleko ati abayimbi mwegatte tubamale mu value mufuuke babbeega. Bobi Wine kyabadde ategeeza. Kupanga for example Bobi Wine kyabadde agamba nti muganda we Kusaasira abadde yatunda ennyumba ye teri yamuyamba. Muganda we Mayinja yadduka mu Uganda. Kati gwe omuntu alina obwongo nkulaga amagezi ga Bobi Wine yabadde agati Eddie Kenzo oluma abavubuka. Eddie Kenzo oli muvubuka tolina mutima mubi. Eddie Kenzo gwe yandibadde next icon. Sagala kulaba nga owanganguka mu ggwanga lyo nga Ronald Mayinja agono gaba amagezi ga bukulembeze taata. Era bw'obanga wavuddeyo n'atakinga Bobi Wine nze nakulabye ng'omuntu anoonya amawulire kubanga speech y'omukulembeze yabadde erimu a lot of love.
a lot of respect. Ate bagamba eriso ly'omukulu awaddugala we walaba. Kubanga tiyakyogeza mutima, tiyakyogeza kabampaane. Bobi Wine teri kintu kimuluma kulaba nga baganda babayimbe manyayi n'omutima ogwagala art. Bobi Wine tayagala bannabyabufuzi. Bobi Wine alumirirwa nnyo omuntu wa art nga bakutyobola. Eddie Kenzo sawa zino government okumiitinga yandibadde kuwa ekitiibwa nga ogendera ku appointment nga n'okulabako ekusasula. Sawa zino government yandibadde yateeka order system ezo. Yandibadde yasookera ku kampani z'amasimu eziba balingi Tony Kolobaka Tune. Nti okola baka tune ne bakuwako siringi 7 kampani netwala 8 ne government ne baka ebisatu. Nti singa bali bagala kola copyright simwe bayimbi basoose waliwo rigimu yaba basudde rigimu yaba Bobi Wine ne waliwo rigimu yaba Mentoni Sama ba Sanks VVD abo balagadi bonna baafa bayimba copyright. Naye kakati kino Bobi Wine yabadde ababulya because bakikoze kulwa Bobi Wine kulaba nga bakwata industry nga preventing another Bobi Wine who will disturb them. Eddie Kenzo government ya Museveni tekwagalangako wabula baagala maanyigo kati mu kwagala amaanyigo bateekawo embeera n'ofuuka beega nti lwaki ogenda ggulukala mojja okufuna copyright gy'obanja nga parliament yegikola eri wano kumpi. Era Eddie Kenzo nti singa bali bagala federation eyetambule yandibadde bakulungamya obutuufu engeri federation gyekolebwamu teri federation ya industry art yonna ane muleka abayimbi abalala ebbali. That is not a federation. Ako kakundi kulaba bagezi balondamu abayimbi ab'amaanyi the top 19 artists ne babateeka mu kibinja babafuula nga babawunsa ne mba mugenda ku mikolo mutambula mu kiyinja gye bakoma banafuya bwe mutyo nga mugwamu value ne resale value. That's why bano abaana ba champion gudo baze bameruka because of the value. Nti chebaita scarcity creates demand. Nti Eddie Kenzo oba muzibu wa kutuukako boba tulabika oba neva nena bakufulia ddala beega n'olinya ne basi n'ogenda ekkala mojja no bakwa wote ne bakawa emyezi 3 ne balaga ensi nti Kenzo talina byakola ne balaga nti Kenzo mwanga asobola okutuulira nti Kenzo ayagala nnyo ssente. Kati gye bakoma okulabisa bwotyo baba bakukamamu value baba bakugyamu kasikasite akandibadde kakolera abantu abange Bobi Wine abamubi najja nagamba nti muganda wange musuuza abantu bano bagendereze abantu bano bagenda kufuula beega abange bannayuganda enswera ekwagala yekugwa kubbwa mukatonda mugulu Bobi Wine talina byakuvumigira bayitidde babeega mugambe mubadde munoonya mawulire mugambe ekintu kyemuyisaawo tekiri straight kubanga bwobanga okola ekintu ekiri straight olina okukkiriza public criticism kubanga buli weeteka mulayimulayiti ng'olikkirya nze kati ne bw'ovaayo n'oŋŋamba nti ndi emirambo ne bw'ovaayo n'oŋŋamba nti ndi ssente za Museveni ne bw'ovaayo n'ompita mbega nga mmanyi siri mbega sinyiiga. Babloga banupu bana yebega ta FDC ne bagamba ekyo kibbaje kinenga mu mutima gwange manyi simbega sobola kunyiga kitegeza waliwo ekikyamu buli bagamba nga ekintu ne kikukwata ku mutima Kenzo kitegeza there is something wrong buli bakuwairiza ekintu kyotakoze kati jo waliwo yanvuma ku TV mumpitiriza kabampaane techanuma because that is not my mission. My mission is to liberate Uganda. My mission is to add voice on Ugandans. My mission is kwogerwa abantu banyigirizibwa ku Uganda. Kitegeza federation etali straight forward nti olaba omuntu agiyise muri kolosofa nga atagiwa amagezi ne mujjayo mundu bwezityo kitegeza waliwo omugaati gwe balinnyamu kati ngaze professor ina PhD mu reasoning. Nze bwensalawo okutegera asobola okufuga America nenfugirako ne Rwanda nentekako n'ennyongeza ye Kenya. I can be a president, I can be a prime minister, I can be a papa, I can be ambassador. I'm versatile. Because I location bagamba, thinking is reasoning, but reasoning is not thinking. Eddie Kenzo abafe. Embereri mu ggwanga, amasomero gabalemi okuzimba, amalalo gabalemi okuzimba, basubize engude emyaka 4 oloza banatereza music industry muganda wange. But they are just milking your very face value. They are just milking you. They are not your friends. They are user. So, Bobi Wine yabadde akusomesa, learn how to use a user. Muba using amutya nga muri united na muita mu proper channels ezokulwanira corporate ngawe mugamba so nga temukoze kakundi whereby everyone must be happy, everyone must be aware of the agenda of the federation. Sichovala be promote najiwa because najiwa na rabe bigendo bya basajja bino they fear to create another Bobi Wine. Bobi Wine aza kugambye omugudde ko lutalo professor tamanyana budde aina mageza ategeere omusiru sire walira ddala omusiru bera mu Uganda kinonga kibonyabonya. Eddie Kenzo munanga amalwaliro gabalemye amasomero gabalemye tebasobola kutereza federation. They are just milking you my brother ne tukwagala mwana bali mu federation so bayirawo omugongo ne mwetiza because I'm a product of 1,000 chances nanga abantu bampa chance ne munakola emputu mukute ku kyebusabala
Bajjo navaayo nendaba omusana gwatowakana babigayi bakaba nga gwatotomera oli muntu ki